okola kyamaanyi kuba naffe tubaawo okutusaako ebyensonga ebyo ebikuyamba okukyusa ate obulamu bwo okulinnya eddaala okuva ku ddaala erimu. Nze Morris Mukibi omugave akadde kagenderedde ziri dakika 5 ezakayita ku ssaawa 3 ez'enkya ya leero. Programu zikuka n'ensonga bingi ebigenda maaso mu ggwanga wano era n'ebweru w'eggwanga nekkiriza tukutuuseko we bwazibidde nga tuva ate ebweru w'eggwanga. Ntandikire mu ggwanga erya Russia ne Ukraine. Mukimanyi bulungi nti otalo lugenda maaso wakati w'eggwanga erya Russia ne Ukraine oluyindira mu ggwanga erya Ukraine lulimu abajambula boyinza okuyita ba machineries bano nno nga eggwanga erya Russia ligenda maaso n'obavugirira ensimbi abayitibwa bawagina. Abo nno balina omukulembeze waabwe musajja w'amaanyi nantagambwako era nga yamala ebbanga ddene nnyo ng'ali ku lusegere nnyo n'omusajja Putin. Jjukira atandikira eri mu kumufumbira mmere nga yavunaanyizibwa ku mmere Putin gy'alya, era bwe yagenda afuuka nnyo omuganzi eri Putin yatandika n'okukola bizinesi endala ez'enjawulo paka bwe yatuuka ku bizinesi ate ey'okuba nti aba n'ejje epangise. Ejje lino epangise Russia yabadde egenda mawanga ag'enjawulo era nga butereevu omusajja mukulu oyo akwata ejje lye oba abo banne abawagina n'abatwalayo. Twabalaba mu ggwanga erya Libya, twabalaba mu ggwanga erya Syria ne mawanga malala mangi ag'enjawulo gye badde bagenda nga balwana ku ludda olwa Putin. Naye ku mulundi guno waliwo ekyabaddewo ku wiikendi tugenda ogiyitamu ng'ebintu bagamba si birungi ku ludda olwa Putin, era Putin yatuse n'okuyisa ekiragiro n'ategeeza nti bano betaaga kuba nti bavunaanibwa treason, n'ategeeza nti bano bajambula bennyini, n'ategeeza nti bano bakoze ekitakoleka era bagenda kusibwa. Naye wayisewo eddakiika ntono nnyo oba ssaawa mbale bubazi Putin ate ebigambo bye n'abirya n'agamba nti abasonyiye. Wabadde obutategeregana wakati w'omusajja ono neera kigambibwa nti yazzeemu ate n'akwatagana ne Putin era Putin n'alya ebigambo bye. Ensonga z'okuba nti abasajja bano abatekako emisango egyo n'agijjawo era n'akkiriza omusajja mukulu oyo Yevgeny Prigozhin n'akkiriza addeyo oyo gwolaba musajja oyo ali ku screen yo ye musajja omuzibu ennyo yananyini wagina abasajja bamasinale Russia beegenda maaso n'okuba nti ekozesa yabadde yeefudde ng'agambye nti kakati emundu kanzikomyewo. Bagamba nti Belarus eyo wabadde obutategeregana bulungi nga musajja talina kyakkola n'agamba nti kanzire Moscow naye mukudde Moscow ate ebintu ebirabika mawulingalanako okulaga nti omusajja ayagala kujjako Putin naye bateeseza oluvannyuma nakkiriza baddeyo ku beesi zaabwe ate bagende maaso n'okukola emirimu gyabwe. Naye nga amawulire gabadde gasazeewo nti Putin yandibanga apondose era ng'omusajja ono yandimuwamba. Bino no bizze ng'omwaka ogujja ogwa 2024 wagenda kubaayo okulonda mu ggwanga erya Russia. Tebamanyi oba Putin anaaba akyalina amaanyi kubanga Putin si ye musajja abadde ayogera ekigambo olwaleero n'akirya enkya, naye mu ssaawa ntono nnyo yayogedde ebigambo bingi nnyo ebitiisa ng'abyogera ku bawagina, naye atera mu ssaawa ntono nnyo ne yeekyusa okukakana nga kigambibwa bazzemu ne bategeregana era embeera egenda kudda mu nteeko. Obunkenke bwagenze bukendera ne bagamba kino kigenza okubaawo nga Putin kirabika ayongedde okubanga apondooka. Omusajja adde amuliddewo ng'agambye nti kakati kankulagireko bwereere nti naawe nsobola okukulumba ate n'amagye go ne ngasanyaawo. Naye kati otukira olunaku olwaleero nga bazzeemu okukkaanya era ndowooza amagye tegakyatwalibwa nga agadde gatabuse tegagenda kuba nga gali awo ekibuga Moscow. Bwe tuvaawo ne tugenda mu ggwanga erya Amerika ne Canada ensonga ebaddewo ebadde yogerwako ennyo